Bebe Cool style up. This is not good at all, and it's not funny. You are an icon. Many people are looking forward to be like Bebe Cool. Many people are taking Bebe Cool as their icon. Many people are trying to copy and paste everything Bebe Cool does. Bebe Cool, respect these people's desires. Don't disappoint these people who are taking you as their icon. Bebe Cool, oli kyakulabirako kinene nnyo mu ggwanga. Bebe Cool, oli kyakulabirako kinene nnyo mu East Africa ne Africa yonna. Naye buli kintu kyonna Bebe Cool kyokola, abantu bali abakwegomba kye bakoppa. Era bo babeera n'ekirowoozo ekigamba nti ekitegeeza nange bwe nkola ekintu bwe kiti kijja kuntuusa ku point Bebe Cool gy'aliko. Kuba trust me, oli mu bulamu obulungi. Buli muvubuka, buli muntu bw'ayagala okubeeramu. Oli star. Twala ekyokulabirako. Bobi Wine bwe yatandika okunywa enjaga, abavubuka bameka abanywa enjaga ne bava ku mulamwa. Twala ekyokulabirako. Master Parrot yali nfanfe owa Bobi Wine. Twala ekyokulabirako bano abasajja ba Black Boy. Twala ekyokulabirako bano abasajja omugenzi Disnuts. Bonna abo baali nfanfe. Twala ekyokulabirako bano abaana ba Master Blasters baafa naye nga banywa enjaga, bakoppa, balaba abantu bebeegomba ebintu bye bakola, nabo ne balowooza nti bye bijja okubafuula abasita. Abavubuka bangi bafuuse disgrace olw'okubanga bakoppa ebintu mmwe ba icons baabwe bye mukola. Njagala olabe Dr. Jose Chameleone enneeyisaaye. Abavubuka bonna abajja babeera balowooza nti ekitegeeza omuntu bw'ayeeyisanga Chameleone bwe yeeyisa ajja kufuuka sita. Ekintu ekitali kituufu. Ng'ate amazima gali nti ekintu ekifuula omuntu okufuuka sita kibeera kitone na nneeyisa empisa. Njagala mutwale ekyokulabirako eky'omuvubuka gwe bayita Eddie Kenzo. Eddie Kenzo bwe yalwana n'omuvubuka gwe bayita Kasuku mu nnamawulire, ekintu ekyo kyamutuusaawa. Abantu bangi nnyo bayinza okulowooza nti tewaliiwo kyamutuukako, naye nga okulwana ne Kasuku mu nnamawulire kyasuula Eddie mayiro nga mutwalo mulamba okumuzza wansi. Kubanga bannamawulire bonna gye bali baatandikanga okulowooza nti ekitegeeza abayimbi abalala bajja kulabira ku ono batandika okukuba bannamawulire ababoogerako. Trust me, ekintu ekyo kyakosa Eddie Kenzo nnyo, era erinnya lya Eddie Kenzo kati likyabeera nnyo mu mawulire, tebakyalyogerako. Nesibwa kuba nti Eddie Kenzo yatta omuntu, wabula kulwana bulwanyi na munnamawulire. Naye ng'ate njagala mumanye nti Eddie Kenzo okulwana ne munnamawulire yakukoppa wa? Yakukoppa ku Bebe Cool, yakukoppa ku Bobi Wine, yakukoppa ku Chameleone. Kuba abasajja bano abasatu be bannannyini music mu Uganda. Abavubuka bonna abayimba mu Uganda bakoppa bano abavubuka abasatu oba abasajja abasatu, Bebe Cool, Bobi Wine ne Chameleone. Kitegeeza ebikolwa by'abasajja bano abasatu kwegamba biraga kinene nnyo, bisomesa kinene nnyo eri emisingi emito oba eri abantu bonna ababeegomba. Bebe Cool ozze ku stage okuyimba, abantu bakyankalanye. Ekyo kiri nakyo kuba abantu bonna tebasobola kubeera nti nno bakwagala. Naye njagala olabe DJ ajjeeko microphone. Kitegeeza DJ ye muntu eyabadde asinga okubeera ow'obulabe okusinga abantu ababadde baleekaana nti Bebe Cool vaayo. Kubanga senga DJ teyajjeeko microphone, era senga DJ teyajjeyo nnyimba za Bebe Cool, yandisigadde ng'ayimba ebintu bye, ennyimba ze osanga abantu baali kkakkanye. Naye DJ yajjeeko microphone, DJ najjayo music wo, just okwagala okwongera okuinsightinga violence. Kakati wembuuliza, Bebe Cool wagenze mu kifo ekyo okuyimba erugogo ng'omaze okutegeeragana bulungi n'abategesi b'ekivvulu ekyo, era nga bakwashuwalinze nti security yo eri gulugulu. Kubanga nze nga eri MEZAYA ninamu n'ekirowoozo ekigamba nti abavubuka bano aba Swangs Avenue bayinza okuba bebapanze olukwe luno, kuba njagala mujjukiremu mukubemu ttooki emabega nti abasajja bano aba Swangs be bali emabega w'ekisinde kye bagamba mbu Save Ugandan Music. Era simanyi be bachairman, simanyi be babikola batya. Naye nga Bebe Cool yagana okubeegattako
jukiranga ate music wa Uganda atambulira ku bantu basatu, Bebe Cool, Bobby Wine ne Dr. Jose Chameleone. Kakati bwaberanga Bebe Cool alina erinnya eddene, Bebe Cool alina eddoboozi erisobola n'okutuukirwa omukulembeze w'eggwanga. Bwaberanga aganya okubeegattako abantu bana Baswangizi Avenue, Bebe Cool bakwagaliza. Era nze Edddy MEZAYA omugoberezi wo omumatiza otya nti nno abavubuka bana Baswangizi Avenue si be bakupangidde ddiiru eyo. Lwaki DJ yagyeko microphone olekerawo okuyimba? Era lwaki DJ yaggyeyo oluyimba olekerawo okuyimba? Ng'ate DJ oyo abaamuleese Baswangizi era be bamuwadde omulimu, be bamuwadde instructions. Bebe Cool abantu bali bwe babeera nti nno ebyo byonna byabaddewo chaos, yabaddewo abantu ne batandika okukasukira ebintu eby'ekisiru ku stage, amacupa, obucupa obulimu omusulo, obulimu omwenge, simanyi nawulidde mbu waliwo n'abamu abakukubye ebbi. Nkusaba nti bakanyamabo abasirikale boolina bwe bazze ku stage okukugjawo, nkwegayiridde wali badde ogonze, walitegedde nti n'abasirikale bali omulimu gwabwe is to protect Bebe Cool. Bebe Cool olina omukisa gumu nti Mukama Katonda yakuwa favor, n'obanga obukulembeze bw'ensi bukulina mu trust ne bakuwa abakuumi. Era njagala Bebe Cool omanye nti bayimbi banno bonna abalala tebalina bukuumi nga ggwe bw'olina, kubanga ggwe olina basirikale abakukuuma. Omulimu gwabwe kukuuma Bebe Cool. Naye weebuuzeemu ekintu ekyo Bebe Cool kye wakoze singa kyakoleddwa omuyimbi omulala atalina bukuumi, baali badde bamukubiddewo, baali badde bamussa oluusi. Naye nga lwaki Bebe Cool alina obukuumi yeeyisa bw'atyo? Bazze bakanyamabo abali concerned okukuuma obulamu bwo bakujje ku stage, otuuse off stage olwanye backstage, ate mu kulwana oyagadde okudda ku stage era n'obasinga kubanga bakuwa ekitiibwa nga bossi waabwe. Nodda ku stage, bozze ku stage ate n'ojjamu essaati n'oyimirira n'olaga akanyama mu bantu. Abantu ne batandika okukasukira ebintu, ne batandika okukuba amayinja, ebintu ntubwe bityo, nze genja okuyita amayinja. Naye Bebe Cool njagala nkubuuzeemu ekibuuzo, nze ndi muwagizi w'okimanyi ate ndi mukwano gwo nnyo. Naye njagala nkubuuzeemu Bebe Cool, bakujje ku stage kukuwonya bulamu bwo, otuuse backstage olwanye, ozze ku stage, bodda ku stage bakuggyeko microphone, tosobola kwogera, ebigambo tebiyitamu kuba microphone bagiggyeeko. Oggyemu essaati, oyimiridde olaze akanyama, abantu batandise okukasukira ebintu eby'obulabe. Njagala mbuuze Mr. Bebe Cool, omuntu bw'akutagetinga nakasukira ejjinja ne likukuba eriiso, omuntu bw'akasukira ejjinja ne likukuba erinnyo, omuntu bw'akasukira ejjinja ne likukosa, nga mu butuufu babadde bakujje ku stage to protect you, okuwonya ebizibu, n'olwana n'odda ku stage. Bebe Cool ekikolwa ekyo kyabadde kibi nnyo. Era Bebe Cool nsaba bw'obeera ng'omanyi nti baakuwa abakuumi oba wafuna abakuumi, ng'abakuumi abo baliwo kulwanirira bulamu bwa Bebe Cool, bagondere, respect them. Bebe Cool njagala otwala ekyokulabirako ekyabakulembeze b'omu nsi ez'enjawulo. Kangeze America, omusajja Trump yali ali mu kuaddressinga a certain congregation, n'obeerawo omusajja n'agamba Allahu Akbar, abakuumi ba Trump ne bamwetooloola ne bamulaga action gy'alina okukola. Kyatteekwa ng'alina okugondera action bali gye bamugambye abakuumi be, naye ng'ate Trump ye bossi waabwe, kubanga bali trained okukuuma obulamu bw'oli Trump. Era bakanyamabo abasirikale boolina bali entitled okukuuma Bebe Cool. Bwe babeera nga bo balabye nti waliwo obulabe, Bebe Cool respect these people. Bwe mubeera nga omanyi wabawa omulimu, Bebe Cool don't be like other musicians abawa emirimu ba manager naye nga te balagire. Oli alondayo omusajja asinga okubeera omwavu gwawa obwa manager, oli alondayo omusajja atasobola na kwogera kigambo na kimu gwawa obwa manager, kuba ajja sigala nga amulagira. Bebe Cool respect these people bwewawa omulimu, abaliwo okukukuuma, abantu bano baliwo okuwonya bulamu bwo. Nkwegayidde Bebe Cool, muleme kutuka byaffe maziga abawagizi bammwe. Njagala bannayuganda mutunuulire ekyokulabirako. Radio omugenzi yakatufaako, wenkoledde vidiyo eno nga yakamala emyezi 7 ng'omusajja afudde. Naye lwaki radio yafa? Radio teyalwala, wabula fujjo
ne bo balowooza nti kulwokuba radio bwe tumulaba mawulire tumulaba ku TV akuba ono avuma oli amanyiira oli ne balowooza nti naba abamanyiira. Maybe obuzibu kwe bwava. Njagala mutunuulire omusajja Rasta Tadias era yali mu kibiina kya Good Life yafa naye nga akavuyo kwegamba kiri ekintu eki kulowooza nti nno nze ndi muyimbi abalala bonna bafala. Nkwegayiridde Mr. Bebe Cool, nsaba okimanye oli muyimbi ogwo mulimu gwo ng'omuntu bwagenda ku kkubo n'atembeeya engoye okufunamu ssente, ng'omuntu bwagenda n'aggulawo edduuka n'atunda ebintu bye afune ssente, nawe oli ku mulimu ogw'okuyimba. Muleme okuyita abantu abalala bonna abatayimba nti bafala. Mbeegayiridde okuyimba mulimu era buli muntu yenna asobola okukera ku makya n'ayimba kasita aba ng'asobola okwogera. Naye Katonda bwabeera ng'abawadde favor ne mumanyika, mbeegayiridde mumanye nti obulamu tebuddizikawo. Muleme kukaabya bannayuganda, muleme kusibya bannayuganda mu makomera. Kuba kakati kino ekikolwa ekyabaddewo ku show y'aba Swangz Avenue, nze bendowooza nti banza n'okuba be baakulukidde olukwe kubanga ebintu byabwe byonna bye babeeramu obyopoozinga. Bebe Cool babakukasukira jinja ne bakukuba eriiso, babakukasukira ekintu kyonna ne kikulumya ne obeera mu mbeera embi. Trust me, baali bajja kukwata abantu bannaalumanya ne ssaalumanya babasibe. Naye nga babasibira ki? Nga babasibira ekintu kimu, arrogance ya Bebe Cool. Nti Bebe Cool bamugye ku stage okumuwonya obuzibu, ye nalowooza nti waakabi nnyo, atuuse ku stage alwanye n'abantu abaliwo okuwonya obulamu bwe. Azze ku stage oba kitegeera yeeyambudde yeetaddewo ng'ate Bebe Cool singa abasajja bano bakujja ku stage wasomerawo embeera n'ogamba naye mu butuufu nedda kaŋŋende, kubanga bagamba nti protection is better than cure. Bebe Cool bw'obeera nti obwongo bwo bwasensingirawo ng'otandise okuyimba n'olaba effujjo, bw'alivudde ku stage teri muntu yali kunenyezza. N'abo bennyini abaakugula okutwala mu sheeyo tebaali kunenyezza kubanga yali weakness yaabwe obutategeka security. Eno ffe gye tubeera eno mu nsi zino ezaakula ebintu bwe biti hooliganism ow'ekika kino tabeerayo. Olw'ensonga emu okukola show, okuhostinga show osooka kwenshuwaringa gavumenti n'obagamba nti nina security oba kitegeera, era ensobi yonna ebeera mu kifo ekyo ewabadde show, trust me, ebeera egenda butereevu nnyo ku bategesi. Kiba kitegeeza nti ebizibu byonna ebyabadde ku show y'aba Swangz Avenue bigenda butereevu nnyo ku ba Swangz Avenue, kubanga nze EDDY MEZAYA omuwagizi wa Bebe Cool, era EDDY MEZAYA asobola okutuula wansi n'enkola analysis neebuuzaamu nti Bebe Cool ali mu kisinde kye bayita Save Ugandan Music nti nedda. Baani abakikulira nti kyazze ali muki mu Swangz Avenue, nti Bebe Cool ali mu kisinde simanyi ekya abayimbi twekulaakulanye nti nedda. Baani abakirimu nti ba Swangz Avenue. Abantu abo tebayinza kwagala, era njagala mukubemu ne flashback. Bebe Cool buli lwabeera ku interview ne bamubuuza muyimbi ki omukyala asinga okubeera ow'akabi, ayogera Shiba tali mu Swangz Avenue. Shiba kati bana ba Swangz Avenue bafuba okulaba nga bamenyawo Shiba, naye nga ate ye Bebe Cool apromotinga Shiba. Ebyo byonna bibanyiiza. Kati Bebe Cool mu kugenda ku stage oba bano bakuletedde ddiiro wali making sure nti security yo eri ggulugulu. Trust me, bayinza okubeera nga bakukoledde ekintu kino basobole okusuula erinnya lyo kubanga tobawagira. Naye naawe Bebe Cool enneeyisaayo n'olemu okudictatinga ekintu kino mu bwangu nti kiyinza okubeera nga kiri deployed. Nsaba abayimbi imwe abalala abatunuulidde Bebe Cool nga icon wammwe, nsaba abayimbi abatunuulidde Dr. Jose Chameleone nga icon wammwe, nsaba abayimbi abatunuulidde Bobi Wine nga icon wammwe mwegendereze nti omukisa gw'embuzi teguyisa mbwa mu malagala. Omukisa gw'embuzi teguyisa mbwa mu malagala, kuba ye embuzi bw'eyita mu malagala eteekwa okugalya, naye ye embwa eyita mu buyisi. Njagala otunuulire nti ekizibu kino kyabaddewo. Bobi Wine, Bebe Cool alina obukuumi oba kitegeera. Njagala otunuulire
nti icon Bobi Wine yebo yanywa enjaga ng'asobola okugenda eka n'alya bulungi n'anaaba otuzi n'abeera fresh n'asanga emmere nga bagifumbye abaagezaako kumukoppa baagwa eddalu. Njagala omanye nti omusajja gwe bayita Dr. Jose Chameleone igwe bw'oneeyisanga ye bajja kukukwata bakutwala eruzira. Mumanye ebizibu Dr. Jose Chameleone byazzaayitamu ebyenjawulo. Nkukakasa igwe bw'onoogenda ku stage ne bakugobako n'ogezaako okulwana n'odda ku stage nga Bebe Kulu bwe yakoze bajja kukuba ofe, bajja kukuba bakumenye, bajja kukuba ofuuke omulema. Trust me, amampa nti tegalina kye gakwongerako wabula okwongera obwongezi okukussa. Kubanga abantu tetwagadde Bebe Kulu oba tetwagala Bobi Wine oba tetwagala Dr. Jose Chameleone olw'effujjo lyabwe, wabula tubaagala olw'ennyimba ze batuyimbira. So tetubaagalako ffujjo. Imwe abayimbi abatunuulidde ba superstar bano ba icons bammwe, nsaba muleme kutunuulira negativities zaabwe oba ebikyamu ebibaliko. Imwe ekikyamu ekyo bwe kinaakutuukako ojja kufa. Trust me, bajja kukuba ofe. Tunuulira omusajja gwe bayita radio omugenzi Mukama Katonda mu kiwummulo eky'emirembe nti radio singa yalina obukuumi ng'obwa Bebe Kulu singa radio waali. Naye olw'okuba musajja wattu yali kiyenje yeetetenkanya bwetetenkanya, singa yabadde muyimbi mulala atalina bukuumi atalina se nga Bebe Kulu twali badde essaawa zino tuli mu maziga. Naye nga lwaki okaabya bannayuganda bw'oti just because of your arrogance, okulowooza nti gwe kulw'okuba oli muyimbi oli wa kitalo nnyo, era nga lwaki osibya bannayuganda mu makomera. Kubanga Bebe Kulu kino ekyamutuuseeko oba singa omuyimbi omulala yenna nga yagenze ku stage ne kimutuukako bw'atyo, trust me, osanga baali mukubye naafa oba naafuuka omulema, bali bajja kukwata abantu babasibe. Omuntu yasasudde ssente z'okugenda okunyumirwa amalize ng'ali mu kkomera. Oba okitegeera lwa kintu eki arrogance. Nsaba peace of mind eri egende mwe mwenna abayimbi nti buli muntu ayambale engatto ze azeepimemu. Olabe engatto zo zituuka Bebe Kulu, engatto zo zituuka Bobi Wine, engatto zo zituuka Dr. Jose Chameleone. Kati bwe ziba tezituuka basajja abo, nsaba okendezeeko ku speed. Njagala otunuulire omusajja gwe bayita Medi Ssentongo Socialite. Medi Ssentongo yavuga emmotoka n'atomera Dr. Jose Chameleone ng'amutomera nnyama ku nnyama, so si mmotoka nti Dr. Jose Chameleone ali mu mmotoka nti no ne Medi Ssentongo ali mu mmotoka, wabula ye Medi Ssentongo ng'ali mu mmotoka n'atomera Dr. Jose Chameleone. Weebuuzeemu abakumutta just because of arrogance. Obusungu obw'ettumbizi si gwakyasoose okubeera nabwo, naye weebuuzeemu abakutomera Dr. Jose Chameleone n'amutta. Singa kakati takyali mu kkomera, musango gwa kutomera muntu, kutta muntu. Njagala otunuulire Socialite Brian White. Ne batugamba Brian White akubye muliraanwa we essasi abakumutta just because of arrogance. Naye nga Brian White yakyasoose okubeera ne ssente ku lw'okubanga mulinamu guno omutima ogulowooza nti nno mwe muli baakitalo. Olina ssente gwakyasoose okubeera ne ssente, olina erinnya gwokyasoose okubeera n'erinnya, oli muyimbi gwokyasoose okuyimba. Nedda, abayimbi bangi abafuuse ba superstar international ne bafuuka ba legends nga talina muntu n'omu gwalumizza. Naye ffe aba Uganda, abayimbi b'e Uganda twabaaki? Lwaki tulowooza nti n'effujjo mwe tujja okukolera? Lwaki tulowooza nti n'effujjo mwe tufunira ssente? Abantu ababaagala temubawadde bitiibwa. Kubanga Bebe Kulu bakujje ku stage, ogenze baka stage, olwanyisizza bakanyamabo, okomyewo ku stage, weeyambudde bakuggyeko sound mu microphone, weeyambudde abantu uyimiriddewo bakukube. Ekitegeeza ng'olinga anoonya okusibisa banno, ajja okukola ekyo, ajja okukuba ejjinja bagende bamusibe. Nga lwaki? Lwaki omuntu bwakujja ku stage tovaako? Bebe Kulu nsaba nkubuuze, kyogamba nti gwe obulamu bwo bulimu sipeeya, nti eriiso bye linaavaamu ojja kgenda oli bakuteekemu eriiso eddala, wadde olina abakuumi ab'emmundu, wadde olina bakanyama, wadde olina erinnya, wadde olina eddoboozi. Bebe Kulu. Bobi Wine, wadde olina bakanyama, wadde olina ssente, wadde olina erinnya. Chameleone, wadde olina bakanyama, wadde olina ssente, wadde olina erinnya. Ebintu ebyo bye mulina tebizzaawo bulamu. Lwaki mukaabya abakazi bammwe
Lwaki musibye bannayuganda? Naye ate mmwe abakoppa ba superstar bano, abakoppa Bebe Cool, abakoppa Bobi Wine, abakoppa Dr. Jose Chameleone, nsaba mumanye nti n'abasajja bali ekizibu bwe kituukawo kyo kinaabeera kitya, yanaakwatibwa atya. Essaawa zino wenkoledde VDN nga Bobi Wine ali mu Amerika yagenze kumujjanjaba, teyasaba ssente parliament era teyeegayirira. Naye njagala otunuulira omusajja gwe bayita Zaake, musajja wattu talina na ssente zigenda kumujjanjaba, ali mu kwegayirira parliament emusponsoring. Naye ye Bobi Wine yakeera bukwezi ku makya n'akwata ku nkalira kuba mugagga. Ebyo byonna muyina bitunuulira mmwe abagenda abakoppa abayimba. Gundi njagala kubeera nga Bebe Cool, Bebe Cool ankolera, Chameleone ankolera, Bobi Wine ankolera. Ekyo mukikuppe. Njagala otunuulira omukazi gwe bayita ono omukazi w'emukono bambi simanyi bamuyitaani Nambooze, bwe yafuna obuzibu yeegayirira parliament emusponsoring. Ekitegeeza nti wadde munnabyabufuzi naye teyeesobola. Naye tunuulira Bobi Wine ye obuzibu bwe bwatuuseewo teyafudde nayo, yaguze buguzi tiketi n'agamba nti nze ngenda kunzijanjaba. Oba kitegeera nga bbiiru yiye. Mbeegayiridde imwe abayimbi abato, okay, imwe abayimbi, okay, imwe bannayuganda abatunuulidde these people as your icons. Kubanga nange Bebe Cool is my icon, Bobi Wine is my icon, era Chameleone is my icon. Naye mbeegayiridde mubasensalinge, mukoppeeko ebyo byokka bye mulowooza ebijja obbatuusa waggulu, naye ng'ate ebikolwa byabwe si bye byabayamba okufuuka basita. Ekyabayamba okufuuka basita kuyimba bulungi, era naye bw'onoobeera ng'oyimbye, bw'onoobeera nga weeyisizza bulungi, ekitone kyo kijja kukufuula superstar. Naye ebyo by'okulwana, ebyo by'okulowooza nti gw'oli wa kitalo, gundi ankubye oluyini n'odda omuddiza, gundi amprivoki nze nina okumulaga nti ndi w'amaanyi, bajja kukubeera esola lijjemu.